Alright, Bantu Angamanya Wampita Yekola, the #1 music analyst in Uganda. Mugamba Mchabantu wange Mugamba Mchabana Mama Kansubilenti Mbere batwala bulungi mwebale kwerekerezanga kadata kamwe musobolo okuwulirizanga embozi ezennyumya era nga bwe nabasuubiza nti sigenda kubajuza ngenda kubawanga ebyafaayo by'abayimbi bammwe omu ku omu gwe munsaba gwe mbawa twatandika ne basudde nga tukyali eri ku channel enkadde ne tukyuka ne tudda wano baganda bange olwaleero tuli ku Kafeero era nga yenna gwe munansaba bakama bange ngenda kumubawa kubanga yemmwe bakama bange era nga nabasuubiza obutabajuza amannya Wampita Yekola, the #1 music analyst in Uganda. Mugamba mukyaka nsubire nti embeera ebatwala bulungi teweerabira okusubscribing clicking on the bell notification okusharingako ne banno nabo babeere ekitundu ku byafaayo bino byembawa tobeera nakyemalira teweewa wekka subscribing clicking on the bell notifications ngenda nange kubaweereza n'obwesimbu amannya Wampita Yekola nabasuubiza nti omulundi guno ngenda kubaleetera embozi y'omwana w'omuzungu Kafeero yamusisinkana atya abaffe yamusisinkana atya ekyo ekibuuzo kigenda kuddibwamu ku mulundi guno amannya Wampita Yekola nga sinagenda wala njagala ntumireko muto wange muganda wange mu struggle eno gwe bayita Urban K Uganda okuva ku Centenary FM webale kunjagala muganda wange nange nkwagala nnyo. Mu mwaka 1998 Paul Kafeero yafulumya oluyimba omwana w'omuzungu olwakwata ennyo abantu omu babiro. Kafeero yali muyimbi mulungi tetugaana naye ng'ate bwe kituuka ku mukwano ayitirira. Oluyimba luno Kafeero stage yaluzannyanga n'omuwala eyayitibwanga Gile Joan yasooka okubeera omwana w'omuzungu. Oluvannyuma mikwano gye bannakatemba b'ekibiina ky'abakayimbira Drama Actors era nga be baali badirector b'ekibiina ekitegesi ky'ebivulu kye baayitanga Pride Production okwali Andrew Benoni Echebuka Muiti, Dube Sempata atasasula boda, Charles James Nkoboge yesimbaoko akuba president nyenaku zino mpulira ayagala bwame ayagala kusigukulula lukwago okugattako Lowzias Matovu Joyo omukoba na Uganda abasooka okwerangirira nti balina akawuka akaleta mukenenya bamusaba akyuse omuwala gwazanya naye oluyimba luno ku stage kubanga Joan yali talujjayo bulungi ng'ekifaananyi kibulamu nga tekivaayo wama bulungi ne Kafeero Paul kyeyawuliriza kubanga bali mikwano gye nfanfe nga tebayinza kumuwa katwa. Munnange Kafeero yeebuuza nkoze ntya bwe batyo banne benkumenyedde wali baggulu bagenda kasozi k'abagonjefu Makerere awali omuyizi era omunoonyereza nzaalwa ya America nga bamumuleetera batandike okukola bona. Omuwala ono yejjayo bulungi ekifaananyi ky'omwana w'omuzungu era ebivulu ebyaddako Paul Kafeero teyamulekanga mabega. Enkolagana ya Kafeero n'omwana w'omuzungu yagendera ddala wala paka okutuuka buziba okukakkana nga bagyemu omukwano ogw'ekikolo omuzungu kyayita love. Ng'omukwano gw'ababiri bano gulinnye enkandago omuwala ono yasitula omukunja waffe Saafi n'amutwala mu nsi ya Donald Trump ntegeeza America amulage bakadde be nti maama taata baganda bange ono ye musajja wange gwe nnonze. Nga bamaze okukomawo kuno omwana w'omuzungu yasalawo addeyo mu nsi ya America atunde amaka ge oba ennyumba ye gye yali azimbyeyo asobole okukomawo kuno okwabo bwe atandike okubeera n'omukunja Saafi Principal Job Kafeero nga nti omukwano gumulinnye ejjoba era batandika okubeera bonna mu maka gaabwe ku luguudo olugenda Entebbe oba luyite olw'Ebulaaya Kajansi. Abaffe ennyumya kuno nakuli amanya g'omuwala ono ye yaani? Omuwala ono amanya ge amatuufu ye Catherine Barrett Gainez. Catherine Barrett
againeza oba muyite omwana womuzungu. Omwana womuzungu yayagala nnyo Kafeero n'okusinga bannaffe abaddugavu Kafeero be yasooka okuganza, era nga kino yakyoleka mu kitabo kyawandiika oluvannyuma lwa mukwano gwaffe Paul Kafeero okufa, kyeyatuuma the words of Paul Kafeero, oba mu bracket kituume one little guitar. Kanoonyeka akatabo ako osobole okumanya ebisingawo ku bulamu bwa Kafeero, kubanga ebisingawo yaleka naye abitaddemu amanya Wampita yekolera. Tugende mu maaso naye nga teweerabira okusubscribinga bannange, nange nzizaamu amaanyi, nange nsiimaako mu ngeri eyo olw'obunoonyereza buno. Gainezi teyakoma ku kwagala Paul Kafeero nga mulamu, wabula ne mu kufa yalaga nti Kafeero nali nkwagala, era omukwano gwonna gwe yalina eri omukunja Safi Principal Job Kafeero, the golden boy of Africa, maanyi ga njegere, omuyimbi ayimba n'okaaba, yakwolekera ddala bulungi nga Kafeero amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, bwe yaweerera mutabani wa Kafeero omukulu gwe bayita Simon Peter Kafeero. Era nga olunaku olwaleero Simon Peter Kafeero ali mu nsi eya Sweden, naye nga amafuta gonna gavanga wa mukyala kitaawe oba muka kitaawe gwe bayita Catherine Barrett Gainez. Amanya Wampita yekolerera n'abasuubiza nti olunaku luno olwaleero ngenda kubalaga ezimu ku ntambi za Kafeero. Sigenda kubalaga luyimba ku luyimba, naye ngenda kubalaga ntambi. Onoonye olutambi lwabangako ennyimba 6 ebisinga onabyezuulira mpola. Yenze wamma yekolera, the number 1 music analyst in Uganda, subscribinga. Olutambi Kafeero Paul yasooka okufulumya nga yakava ewaabwe ekyagwe abaluyita muvubuka munnange, ng'olutambi luno yalufulumya mu mwaka 1989, era nga Paul Kafeero yakyusa obulamu bw'abavubuka bungi nnyo olw'ebigambo ebibuulirira bye yateekamu ku myaka 17 gye yalina, nga toyinza kukikkiriza nti ku myaka 17 Paul gye yalina nga toyinza kukikkiriza nti ebigambo bino biva mu muvubuka muto. Ku lutambi omuvubuka munnange yazzaako olutambi lw'ekijjankunene mu mwaka 1990. Ku lutambi kijjankunene yazzaako olutambi lwe bayita temukyangasa omwaka 1991. Mu mwaka 1992 teweerabira nti Paul Kafeero yali akoze ekibiina kye bayita kulabako Guitar Singers, ng'ava mu makula Guitar Singers kyali kikulirwa Festo Kasajja. Mu mwaka 1992 Paul Kafeero yafulumya olutambi ekiwenneenya amazina. Part 1. Ndowooza abasinga emboozi y'ekiwenneenya amazina mugimanyi. Mu mwaka 1993 Paul Kafeero yafulumya olutambi lwe bayita ebintu by'omuko. Mwaka era 1993 yafulumizaamu olutambi olulala mu bufunze. Mu mwaka ogwo yafulumya entambi 2 lwe bayita tulera birerya. Mu mwaka ogwa 1994 Paul Kafeero yafulumya olutambi olutekeko sita kubanga lwakyusa bingi mu bulamu bwe lwe bayita walumbizaya olwamuwanguza engule, the golden boy of Africa, mu kibuga Cairo mu nsi eya Misiri, nga vocalist asinga mu Africa. Mwaka 1995 Paul yafulumya olutambi lwe bayita obutamatira. Mu mwaka 1996 wano yakyusaamu nga bagatta obwongo ye n'eminywanyi gy'ebiri emigenzi, era najyo kati gwe bayita Livingstone Kasozi ne Harmony basudde ne bagatta teepu gye bayita gwe musika, buli omu n'ateekako oluyimba lwe. Era mwaka ogwo gwennyini baafulumya olutambi olulala lwe bayita Dunia Weeraba. Nedda omwaka ogwo gwali 1996 mwe bafulumiza olutambi lwe bayita Dunia Weeraba. Buli omu n'ateekako, basudde n'ateekako, Kafeero n'ateekako, buli omu n'ateekako Kasavu akanyama. Mu mwaka 1997 omwagalwa w'abangi omukunja Safi Principal Job Kafeero ng'amaze okufiirwa banne ababiri, Livingstone Kasozi ne Harmony basudde yasobola okusiba ennaku ku nkondo
nakkakkanya obulumi n'abafulumiza oluyimba era nga lwe lwali lukulembedde teepu eyo lwe bayita Edduuma limbagamu yalombojjera omukwano gwabwe gwe baalina. Mwaka 1998 Paul mwe yafulumiza olutambi lwe bayita omwana w'omuzungu olwetubadde twogerako olunaku luno olwaleero yenze yeekola the number 1 music analyst era mu mwaka gwe gumu 1994 yafulumya oluyimba olulala lwe bayita Baabo Bagambe lwe yayimba n'omuwala oyo omuzungu gwe mbanyonnyoddeko awo waggulu mu mwaka gwa 2000 Paul Kafeero yafulumya olutambi lwe bayita Kampala mu kkooti. Paul ng'amaze okufulumya olutambi lwa Kampala mu kkooti awo yafunamu break ya myaka 2 miramba. N'akomawo mu mwaka gwa 2003 n'afulumya teepu gye bayita Dipo Naziggala emu ku teepu z'ensibira nti ze zisinga okuzitowa mu Uganda kubanga teepu eno yaliko ennyimba nnya zokka naye nga zonna wamma zizitowa. Ennyimba zino zokka nzibamenyere. Kwaliko Dipo Naziggala, kwaliko Tusuza Emyoyo, kwaliko Galenzi Mwe ne kubako n'oluyimba Buladina Ndibakoya, Buladina Ndibakoya, omwana wange ogenda muvumbo bwongo omuntu. Mwaka 2005 Paul Kafeero yafulumya olutambi lwe bayita olulimi lwange oba mmwe lwemuyita musaayi gwange. No, sorry, munsonyiwe katono. Oluyimba lwe baluyita olulimi lwange. Mwaka 2007 Paul n'afulumya olutambi lwe bayita ensonda nnya. Amanya bampita yeekola the number 1 music analyst in Uganda. Mwebale kunjagala, mwebale kugoberera nga mboozi zange. Mbegayiridde mu subscribing ku page eno buli awulira nga talina kyategeera oba nga alina kyayagala okumanya ku byafaayo bya music wa Uganda, subscribing ku YouTube channel eno ngenda kubikuleetera kimu ku kimu yenze yeekolera gwani.